Breaking news, Alex Waiswa Mufumbiro alabika tagenda kuweebwa lukusa oba kuteebwa kusobola genda kuziika mukyala we Edith Katende omugenzi right now. Newankubadde nga yasaba Chief Justice amukkirize at least okuziika mukyala we. Okusinziira ku mawulire ge tufuna, ayinza, in fact tayinza, tagenda kukkirizibwa kugenda kuziika mukyala we. Lwaki? Olunaku olwaleero Alex Waiswa Mufumbiro lwabadde aleetebwa mu kkooti kw'ossa ne banne abalala okuli Bakireewo, ba Eddie Mutwe and so many others. Olwaleero abadde alina okuba nga aleetebwa mu kkooti okwongera okusecuringa bail ye. Naye bassebo ne bannyabo amawulire gendi wano okuwa tebasobodde kuleetebwa mu kkooti physically. Wabula Katemba abadde ku kkooti olunaku olwaleero nange simulabangako. Njagala owulirize vidiyo eno. Basazeewo okubayisa ku kye bayita Zoom call. Naye okumanya nga abasajja bano baali tebaagala Waiswa agenda aziike mukyala we. First and foremost, baganya obbaleeta physically. We baganya obbaleeta physically, ne wabaawo option endala gye badde bawa nti bagenda kubaleeta ku Zoom call. Bassebo ne bannyabo, ne Zoom call gye bagambye obbaleetako, omusirikale omu afigitinze mpaka walemesezza ne Zoom call okubanga eyitamu. Gwe ssebo bannyaba ndaba, ekkooti tebakkirizaamu bannamawulire, tebakkirizaamu bantu balala. Era kigenza okuggwa nga Alex Waiswa Mufumbiro ne banna abalala abali ku nsonga ezo tebaleeteddwa mu kkooti, tebakkiriziddwa kweyimirirwa. Era gwe ssebo bannyaba ndaba Alex Waiswa Mufumbiro alabika ayolekedde. Mukyala we agenda kuziikibwa nga bbaawe atabaddewo mu kumujjanjaba tasobodde kumuziika. Amawulire abasinga temundagamanya Alex Waiswa Mufumbiro mukyala we tagenda ziikibwa ku bijja by'abajjajjaabe, agenda kuziikibwa ku bijja by'aba Alex Waiswa Mufumbiro. Now this is the love these two people had together. Nti baasalawo fuuka nga ba Luganda. Ate ne family ya Edith ebadde okay with it. Omwana azikibwe ku bijja oba agenda zikibwa ku bijja bya bbaawe gy'azaalibwa. Olunaku olw'ejjo we babadde mu maka gaabwe e Mutungo, muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro Omulongo Kato yavuddeyo n'ayogera ebigambo oba oli awo ensi byebadde temanyi ku famire eno. Kato yavuddeyo n'ategeeza engeri gye babadde baagala Alex Waiswa Mufumbiro ateebwe asobole okujjanjaba mukyala we, naye omulamuzi omu erinnya lye neerabidde n'agaana. Wabula Kato ayina ataawe ebyama byasuddewo. Njagala owulirize ekyabadde Mutungo jjo nga Kato ayogera ku kufa kwa mukyala wa muganda we Edith Katende. Ate tukomewo tovaawo. Bampita Simple. Kama mulungi ekiseera kyonna si byangu naye Mukama tumwebaza. Mukama tutandise okulaba nti tagera bintu bijja mu bulamu bwaffe netabyebaza. Ebigezeko n'ebigiriza ennimi. Nze nno ali eyo mirimu gyange nga neekweka naye ng'era ndi wa NUP. Naye n'ennamba nno ngiina ate nga yakumwanjo. Ne bakama bange nga mbatuukirira ne mbanyonnyola ebintu bwe ndowooza byandikoze eki. Ne mukulu wange talina kintu kyonna kyakoze mu byabufuzi nga sikiriimu wadde embeera ki
naye yagamba mumwagala nnyo nga sinnajja nenzija nemumulaga nti mumwagala nnyo 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 era akalulu twakanoonya wanyambako ekyamazima ne tukawangula. Bwe nali nzija okugezaako okubeera mu bigere ebyo nagamba nti ebigere bya Waiswa bizito ate nnyo kubanga ebintu bingi byemmanyi abantu abamu bye batakola ki bye batamanyi kati ebigere bye mbimanyi bizito nokuba nti kwogera wano mu bantu n'omubuuzaayo waayo ngenda mu bantu naye njogera ki ayogera ebintu lwakuba ogenda okutambulamu ebigere bisatu ebintu obyerabidde naye ng'ovuddewo ogamba ebintu nga birungi nnyo bino nkukola ki mpitawo tuli ffenna naye nga ye akikuwadde mu mbeera ennyangu ennyo. Naye ebigere ebyo we nabiyingira ng'olwedde tulina olutalo lw'omukyalo ono nga mulwadde kati nga nyongeddeko ekirala kuba mu kusooka ye yali nnyo ng'ajjandaba mukyala we naye nga waatali ekibiina we kiba kimuyise bw'aba akwataganye va mu byenvudde n'embeera ne mukyala we ne muto wange Damali ne tutambuza kati nentuuka nga nina okubeera mu bintu bimeka bibiri naye mukyala wo n'abadde mukyala mugumu nnyo 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 era yatuuka nze n'abanga ayagala okuneesonyiwa nga bingi takola ki tabiŋŋamba mbuuzaako obuuza naye nga mpita nnyo wa muto wange n'apa update naye nga bw'oyogera naye wano ne wali ye aba ayagala akulaga nti gwetambuza kyokola ki kyosobola. N'olwekyo mu mbeera eyo bwe nabadde awo bwe batuwangula akalulu bwe batubba akalulu munsonyiwa banensayo munsonyiwa anti ababbi batawaanya obwongo. Nanyolwa nnyo 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 naye ng'obuzibu bwe nali nsinga okufuna muganda wange yali mukomera ng'alaba akalulu tugenda kawangula nga buli kyemugambye kyekyo ng'amanyi ngenda kuddayo kubanga twakawangula ne tukwata ddala foomu wano ne tutambula ne Lodimeya Misinde ne tuyingira Tale Center n'ebiyombya n'abalala nga tumanyi tugeze kujyayo buki kati ne batandika otuzannya nga tukola ki kati nanyolwa nnyo naye nga kyendowooza mu mutima gwange muganda wange ngenda kukola ki ngenda mugamba ki yawangudde ate tebamulangiridde ate kubanga ekyamazima bakubanga yaliwo nina okukkiriza singa twamutwala neerubuka oba singa agenda kulayira mu Paalamenti ekimu ku byombi. Naye yankubira essimu nga mmenyese nnyo 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 n'aŋŋamba tomenyeka twawangudde kyo kimala era mu mutima ye musanyufu nti ab'emakawa mwamulonda n'awangula lwakuba na mukyalo no ng'abadde mulwadde tetulowooza nti mumbeera emu bengala oba omupipa waffe nga wetulwana okuzza tugenda kwetegeka tukole obuweereza bwe tusobola mu Nakawa East kubanga ffe bakulembeza. N'olwekyo kinkoze bulungi ekyamazima maze ebbanga ddene nnyo nga stress yange eri waggulu pressure yange eri waggulu sebo neyanziza seebaka kati bwetubudde naakulabye ate nempulira nga nange ngenda kulwala ngamba akangende naabeko era nebaza Mukama Katonda nti ntuuse wendi nga namwoyo mubi. Nebaza nnyo bayinza okuba bamwebaziza dda Landlord wa Edith ne Waiswa abanaye tumukubireko mu ngalo. Yangamba nafuna landlord omulungi
ekibi ennyo Waiswa ne bamala ne bamugyawo naye nga ye ali shuwa nnyo nti yafuna Landlord omuki. So bwebale nnyo ne famire yo okutukuumira Edith nga tetuliiwo n'omutukuumira kuba nakyo si kyangu ennaku zino, naye tubadde tubeera gye tubeera taata nga tumanyi nti omuwala waffe mukazi waffe omukuuma. Webale nnyo ssebo, webalire ddala, Omukama akuwangaaze. Bwe twabadde tukola puroguramu ne Waiswa yabadde shuwa nnyo, naye nga tugamba nti ate tutawaanya abapangisa abalala mu kifo kino nga mukiraba. Kati nze ne nteekawo embeera nga nninga ayagala mbuukewo wano, naye natandise okuwulira amasimu nga mangi nnyo, ng'era ne musimu eyazze nga Landlord waffe agamba ate kijja kitya. Kino si kyangu, banaye tumwongere engalo. Webale nnyo, webalire ddala. Ebigambo bingi naye nga bwe ngamba tugenda kati tuguma. Abantu bano tunabagamba bigambo bingi naye tugenda tukola ki? Bwe natandikira eri gye twatandika ne gye ndaga, kasuubire nti gye tunalaga nja kuba ate amaanyi ge njagala, kuba njagala leero nange. Abantu bagamba nnyo nti soogera, nange njagala ku luno njogereyoko mu maaso. Taata wange ye bulijjo abantu bamulaba nga tayogera naye yatabuse. Mumuwulidde mu kyaki naye nga ate tayogera kikyamu. Tayogera ki? Kubanga ekikyamu kiba nti ekituyogerako oba tukola ki? Tokimanyi. Ate omusajja oyo ebbanga lyonna abantu bangi bakuba amasimu nale taatawo yakola mu kitongole ek'emyaka 38, talinayo mikwano, talinayo bantu bagamba nti basobola okumuyamba. Si kyayagala, ye ayagala tutambulire mu mukutu omutuufu, tugambe nti Waiswa olina omusango, tugutambuze, bamusalire, tumanye nti yakola ki. Tetwetaaga kuba masimu, tetwetaaga kwavula, twagala tugendere mu mazima, tumanye nti Waiswa yazze omusango. Ate si Waiswa yekka, abantu bangi. Nze nali sirambulangako luzira ge mazima, naye okuva batwalayo Waiswa ekyamazima ebizibu ebiri eruzira ndaba bingi nnyo, nti twetaaga okutandika okukirowoozaako, kubanga bayinza okuba basibye edi mutwe, basibye akireewo, bakwata abaana ba NUP babasuulayo, naye si be bokka. Nina omwana gwe nali njagala okuyamba naye erinnya lyanva mu mutwe ate nga sisobola kuddamu. Nasanga omuwala ng'ava eruzira apa, waliwo omwana gwe bakwatira ekibuli eyo ne bagamba bakola amurobale, naye nga sisita wannyonnyola omwana kati amaze emyaka ndowooza 3 eruzira, yakaweza emyaka 2, yava ewaabwe Butambala n'ajja ekibuli atunda amazzi naki. Bwe bayoola lumu talina amuwolereza gyali eyo. Ngezezaako okunoonya engeri gyentegeera omwana oyo, kuba bangi oyinza okusangayo abalala n'alimba omukyalo oyo akyambuze n'erinnya ly'omwana oyo ekyakoze eki. Kati abantu bangi nnyo bali eyo ebintu ebitakola ki, ebitategeerekeka, famire zifa. Edith ono yali mulwanyi nnyo nnyo nnyo. Nkimanyi Waiswa abakubanga waali Edith abadde ajja kuba ng'akyalwana, naye nga bwemumanyi mu nsi okoowa. Yatandika okulaba wiiki 2 tazze leero omulamuzi, leero azze wiiki 3 wiiki 4 tazze leero, naye ku luno mbaddeyo omutima ninga noono omulamuzi twamusaba atuwe ruling n'agaana. Si bwe kiri? N'atugamba ruling yanga 10, balooya ne bamugamba eyo nga wala tuwe manguko. N'akola ki? Kati naye Katonda yamutadde mu firimu eno. Ruling yaki? Obulumi abukola ki? Obulumi abulaba. Kati twagala atuwe ruling. Kubanga tumanyi abakubanga yatuwanga bukyali wano, naye twandibadde tetumwogerako, twanditegedde nti bantuma ne tukola ki? Naye yatugamba atuddamu ddi n'olonda Lord Mayor
ng'ate yonarebo w'ekitundu n'olonda taata w'omwana n'olonda mukyala we n'ogamba bagenda kweyimirira omuntu bo ne bagamba mbuyo abo tebasaanidde munoonya abalala tubajjewa oba okitegeera naye ebyo byonna byakutumalamu maanyi tugenda kulwana nga bwe tusobola abantu baali abamu tebamanyi nti nange nsobola okuyimirira mu bantu nenjogera ebyobufuzi kitegeeza ki ojjawo kino ekirala kikola ki ate ekyo tukyetwenyingiremu tuli bangi nnyo okubasinga kyetulanategeera nti era tujja kutuuka kaseera nga fena tulina okwerwanako si kubeera nti nooli bulungi wooli bwemanya abantu bali bameka nze mbadde nga muzeeyi wabagambye Cancer Institute emirundi mingi Edithon wakiriye abadde alinamu omukisa lwe twasooka awo nga yakajja nga ndi ne muganda wange tutambula office ku office ekyamazima ng'alina obuganzi oluyingira office buli muntu ayagala amuyambe naye ng'osanga abantu abaagala obuyambi nga tebamanyi ne bwe bakola ki bwe batandikira eri abasawo baayo sina kyemboogerako ne bannansi n'abaana bennyini ne babaweereza fayiro sina kyekola ki kuba nabeetegereza baagala okukola naye ebintu tebiriyo gwe n'ogaba billions and billions of money pharmacy nekusaba busabi pharmacy ya institute nesaba nekola budget negamba tuweeyo billion 8 mwe ne mulowooza nti billion 8 nnyingi ne mubawaayo 2 eddagala gye bakola order litwala emyezi 4 kati n'olaba omuntu nga mulamu bamutreatinze atuse ku level ebeera nga muki kati naye agenda mu cycle yeetaaga okugendera bamuwa eddagala agenda okutuuka nabamugamba nti naawe pozi oba olina ssente genda okole ki ogule mu pharmacy ki zetugulamu zaabwe kati n'otuukayo ne bagamba leeta miliyoni 2 ne bwoba osobola ogenda n'otunda ente n'odda miliyoni 2 n'okola ki n'okomawo kubanga byo ebya kansa bya wiiki 3 oba olina okuddamu ofuna cycle ki kati n'oba olina ente 10 era miliyoni 2 batumazizaawo naye nga liri terinakola ki bannaye tetukowa tetugwamu maanyi tubeere bumu nga bwe nayogeranga edda tulina sayidi ezi tulina sayidi enyigiriza ne sayidi enyigirizibwa bw'obeera mu sayidi ng'enyigiriza titukulinako ttabu ng'olaba byonna bitambula bulungi n'ebijja kusanga bw'obeera ku sayidi enyigirizibwa twegatte wamu tulwanyise abantu bano twenunule kulwa Katonda n'ensi yange mwebalezo mwebalezo abafamire badde batwaniriza nga tulina okubawa obudde obwo ate ensonga zebogedde enkulu bulala tujja kukkiriza tukolemu adjustments palampola. Alright, now yeye embeera yabadde mu maka ga Alex Waiswa Mufumbiro ekiro kyanaku nnyo nti bonna bannannyini maka tebasobodde tebaabaddewo omukyala kati mugenzi ate omwami musibe ali luzira era byebyo ebigambo bya muto wa Alex Waiswa Mufumbiro. Now I just simanyi omwami ono kato embeera gy'alimu naye omusajja ono he proved to me nti musajja mukumunnyonnyo era naye abadde agamba mu bigambo bye nti engatto za mukulu we Waiswa amazima zo zaalimu nnene nnyo okusinga nekyetusuubira. Okuziika kugenda kuba kwankya agenda ziikibwa e Busoga okusinziira ku taata wa Alex Waiswa Mufumbiro ategeezezza eggwanga nti bagenda muziika ku bijja byabwe e Busoga kasita otuuke mu Magamaga yes waliwo wali Railway ng'egundi eyita mumanyi eyo ng'osala ekkubo. In fact ndowooza eyo ebikujjuko si bikujjuko embeera yatandise dda okulaga nti waliwo omuzira agenda oziikibwa
emmagamaga. So I believe bannayuganda bangi nnyo bagenda kuwerekera omugenzi Edith, era tusaba Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa. Nyongera bajjukiza mu abatulaba nti Zaid Lighting Store tuyina amataala aga buli kika, wabula mu bye twaleeseeyo kamera. Twaleese kamera nga teyeetaaga masannyalaze, ng'ate monitor ogimonitalingira ku ssimu yo. Eno kamera gye twaleese egenda mu layini ey'essimu. Oteeka mu layini y'essimu kasiteberako data, gwe eri oba oconnectinga n'essimu yo n'omanya ki ekigenda mu maaso. Ate ebeerako ne osobola n'oteekamu storage w'orecordingira video. Eno kamera ekuba 360 gw'ogiteeka buteesi wakati mu compound. Eyina cameras ezirotatinga 360 n'osobola okuba nga omonitaringa bulungi nnyo premises zo. So agyetaaze njagala osooka olabe bwefaanana, ate tukulinze ku simu z'olabaawo wansi otuwagire. Mubeere bulungi, mweraba. Kale now ekimu ku buzibu bwe tufuna bannayuganda kye kizibu